mukwano gwange nkulamusizzaako weebale kwekumira nnyo ku mayengo gano aga UG Updates TV. General Kahindo Otafiire, Minister of Internal Affairs, avuddeyo n'awa konsaani enalaga okwemulugunya eri ekitongole ekya poliisi eri ebitongole ebikuumaddembe engeri gye byalagajjiramu n'okukwata ebintu mu ngeri y'ekyononero ku lunaku olwatibwamu abantu 6 ku Acacia Mall gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Nkwanirizaako nnyo oli ku UG Updates TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza, weebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kutegeeza nti nno gwe atanaakuba ng'otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ennaku eziyise emabega tujjukira bulungi obubbi obwali ku mall emanyikiddwa nga Acacia Mall oluvannyuma lw'ababbi abateebereza okuba ababbi abattibwa mu ntiisa ey'ekitalo nga poliisi egezaako okubagugumbulula era twawunzika abantu 6 be baluguzeemu obulamu gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kakati Kahindo Otafiire avuddeyo n'agamba nti nno yeetaaga ekitongole kya poliisi era yayogeddeko no General Inspector General of Police asobole okuba nga annyonnyola bannyonnyole ddi kuva ddi poliisi bwe yatandika okuba nga eshuutinga ababbi abantu abateebereza okuba nga babbi ng'erina batta bussi nga tennaba kubaako na kyebakola kubabuuza ng'ate tebasangiddwa na kissi. Agamba etteeka we liragira okutta ng'omuntu oyo abadde ayina ekintu ekyokulwanyisa ekisobola okukozinga hamu ku bulamu bwo, ne bano baali tebalina kye balina okuggyako okubateebereza obuteebereza nti nno baali babbi era okuwunzika ng'abantu 6 obulamu bwabwe tebulutonze gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kahindo Otafiire agenze n'agamba nti nno kino ayagala Inspector General of Police aveeyo amunnyonnyole lwaki kuva ddi ate ng'ayagala n'abo abeenyigira mu kikolwa ekyo aba poliisi bakwatibwe bavunaanyizibwe basobole okuba nga banenyezebwa ku ekyo ekyakolebwa, baleme kuteekawo kifaananyi nti abantu bonna mu Uganda balina kuyisibwa bwe batyo. Omuntu bw'abaako n'ekyamu ky'akoze nga ddala nga mubbi talina kuttibwa buttibwa, alina kukwatibwa na kuvunaanyizibwa unless nga badde alina ekintu kyonna kyonna ekiri hamu ku bulamu bw'omupoliisi yenna yenna. Naye ebyo ebyokuteebereza ate ne bagenda ne bakuba amasasi mu bantu kubanga eritse public place tosobola genda n'otandika kukubiramu masasi. Oba Uganda yaffe mulaba bw'eraga kiri kifo kikuŋŋaanibwamu enkumi n'enkumi z'abantu, abasomi, abaana abato, gwe poliisi n'ogenda n'otandika kuba bukubi masasi olw'okuba nti olina b'oteebereza okuba nga babbi. Tulaba ng'ekintu ekikyamu ennyo. Takomye ne ku ekyo Kahindo Otafiire agenze maaso n'obbagamba nti n'ekirala njagala mutubuulire amateeka ki muggyawo amateeka agakugira omubaka wa Parliament okugenda mu constituency gy'atwala okukola emirimu gye. Abagambye nti omubaka wa Parliament alondebwa muntu, so teyeetaaga lukisa na lumu kuva ku poliisi ng'agenda mu constituency y'okukola emirimu egyamuweebwa okukolebwa kubanga bantu be bamulonda ate bantu baakolera, abantu be balina okusalawo butya bw'alina obbasaavingamu, so si mmwe ekitongole ekya poliisi ebikuumaddembe ne muteeka obstacles okusobola okumulemesa okugenda mu constituency ye okuba ng'akola emirimu gye. Talina era tateekeddwa ate era tekiribaawo okusinziira constitution eyakolebwa wano mu Uganda. Poliisi talina ngeri kijjawaamu MP lukisa kugenda mu constituency ye kukola mirimu gy'abadde alina okuba ng'akola. Era nabagamba ekyo kikola mu kikomye kikyamu okukugira aba MPs okugenda okukuba enkuŋŋaano zaabwe okugenda okukola emirimu gyabwe mu constituency zaabwe, era ekyo ekintu mukirekere ddala. Oyo abadde Kahindo Otafiire agambye nti yeebuuza engeri poliisi engeri gy'abyuzingamu obuyinza bwayo eri abantu ba civilian, ng'oluusi eyingirira amateeka akatagikwatako, poliisi esussa ekigere w'eyina okukoma n'eyingirira ebitagikwatako. Era yeebuuza kino constitution wa Uganda bw'atyo bw'alina otambula, era n'agamba yeetaaga Inspector General of Police aveeyo annyonnyole
ebintu ebyo wammanga. Kutegeeza nti nno obadde muwuliriza mulungi nnyo, obadde oli ku Yugi Updates TV nga kw'osinza okuba ng'otuwuliriza. Ye ggwe mukwano gwange agala otweyungako, kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi otwegattako ggwe mukwano gwange mpuliriza. Mbaagala nnyo, mweraba, temuva ku Yugi Updates TV.